Nze Nnaalongo Ime, maama w'abalongo Basuuna Ben. Kati nze amagezi ge mbadde mbawa bombi. Ekisooka, mbadde mbasaba mukkiriziganye ate muve mu mawulire. You guys should sit down mufune mutual understanding. Ate Mary, mbadde nkusaba naawe manyi ky'owulira kubanga between me and you omwami waffe tumumanyi. Naye nsaba omutima gwo okakkane, osonyiwe, owulirize, mufune mutual understanding. Oba asalawo ennyumba n'agirekera abaana, girekera abaana. Which of kyemmanyi kirooto kye, nze nkimanyi nti ennyumba kirooto kya Ssaalongo, nti amaanyi g'ataddemu, the sleepless nights, the hustles, manyi nti yeerekereza. Ssaalongo yandibadde avuga ne V8 ssaawa eno naye yeerekereza na pushinga buli mukazi mu bulamu bwa Ssaalongo. Ekyo nkimanyi, munjulira mukimanyi nti ekyo kirooto kye, obwe bulamu bwe. We wamukutte awaluma. Era mbadde mbasaba mukkiriziganye. Bw'oba wamuwa ssente za plot, which of this I'm not sure, either compensating oba kwegamba mufune kale we mukkiriziganyiza. Otherwise naffe bwe tunaavaayo tugambe nti ate tuli wano kubanga tulina abaana, ate bye tunaagendamu bijja kuba biwanvuye. Because between me and you, gwe Ssaalongo naawe Mary, mumanyi era nammwe si mmwe bamalayika. Kati nze nganze Ime, nze mumanyi bye mwankola. Mumanyi si mmwe bamalayika. Kati mbadde mbasaba mutuule wansi muteese.